Kadaama yawonye okuliibwa mu bitiibwa, okuliibwa n'okuttibwa. Yabiwonye mu bitiibwa. Ngenda bazanyira ka video ka mwana muwala oyo maaso. Naye woba okimanyi nti olabirira omukadde. Ng'omukadde oyo musajja. Mosi naddala abasajja bali dangerous. Ate nga ne famire zaabwe ziba zikimanyi. Mwana muwala bamuteze akatego. Imagine n'omusajja si gwalabirira era waka si waakolera. Bamujje bunaayira mono bwe bakyalakyala mukama wa mulemerako tugende ng'amutuuse yamugamba tunyambaako muyambeko munnooli anti munnange akooye genda gwoba okola taata wange masaaji. Nga munnange omwana tagaana ng'agenda akola omusajja masaaji mukwano. Omusajja ng'asooka amugirawo miliyoni 4 wali. Mbu ng'agamba Kadaama amukwate mu bitundu bye ebyekyama. Kadaama ng'agaana. Nga muzeeyi atandika okwekola obusolosolo bwe yeekabyakaabya bwe yeekola biki munnange ng'akwata mu nsawo ajjayo miliyoni endala 5 ng'azigatta ku zino enja nga ziwera 9 nga Kadaama agaana. Kumbe mu kisenge mulimu kamera era ne bali bonna ab'ewaka babadde baggyeyo amasimu nga balinze balaba obusiru bwa Kadaama. Bali ku kamera balaba ebigenda mu maaso, balinze balaba obusiru bwa Kadaama. Abakola era ne yeebaka n'omukadde ku lwa ssente. Wallahi yabadde agenda kuttibwa. Babadde bamuteze akatego. Bannanga abantu bate eri sijja naye imagine omukazi yasitudde omukozi we n'amugya eri amuleeta eno bamukemere ne wa mukadde. Bannange tuwe beegendereza. Kambazanyire ka video ka mwana muwala ono ate munnange naawe obenga weewulirirako biki ebyabaddewo era yawonya atya. Kale ate munnange katugende mu ka video naye onkonerako okagambo subscribe ate nawe alikinga okola chattendo nnyo nawe akomentinga mukwano nawe asharinga. Mukama abampere nnyo omukisa. Mwebale kwagala Magi, mwebale kwagala YouTube channel yange. Katugende mu video. Dero mponya okuliibwa gamba otyo nga tuva wano tutambula. Mukama wange antutte essaawa zibadde 3 tugenda kukyala. Mbadde nze sitera kuva mu nnyumba, sitera kutambula nze ebyo bya kisiru. Ngamba tugende tutambulemu kooveeko mu nnyumba. Kati nange bwe nkirowoozezaamu ne ngamba akageri keeri winter kangende nkyuseeko ku mpewo. Ngende mpulireko ku mpewo wabweru. Munnaye nga tugenda. Gye tugenze waliyo omukadde ali myaka 97. 9 mu mmeka? Gamba 97. Balina daily routine ze bakolera abantu abo. Nga mwe muli massage. Munnange nga tugenda nga tutuuka abalidde bakoze eki kati tayi mwetuuka zino saa zigenda 9 n'akakomawo. Tayi mwetuuka nga omukadde gundi ye ya massage etuuka. Kati ng'ekikazi kyenkolera kingamba nyambaako omukadde omunyigireko massage olwaleero ono naye awummulemu abadde amunyiga olwaleero akagiri kakoze emirimu waddewo abagenyi muyambeko tusobole okugenda ewaka siganye. Nga nange ngamba kanyambeko ku muntu nga nyingira luumu nze nga bandaga kaluumu k'omuzeeyi nga nyingira nga bampa ebikozesebwa manyi ngenze nyiga mugongo na bigere nga ntuuka nga ngamba mukadde oli otya mubuuzizzaako nga mugamba teekawo omugongo ng'akyuka nga nyiga omugongo bwe ngubaliriza nga nzira ku bigere. Ntandise okunyiga ebigere mpolampola era nga mumanyi massage mpolampola omukadde tameruseewo ne feeling. Omukadde talyanisa okunkabira wuyu ne ngamba wuyu ne mubuuza obadde nyina wenkoonye wakuluma nti ate nangamba massage lekeraawo. N'akyuka abadde yeebasenga yeevuunise n'akyuka nga neyeebaka nga yeegalise n'aleeta emikono n'akwata ku byalo ntandika okumasaginga ebyalo kwata wano naye nga bw'olaba akantu kaleeta masaginge. Nangamba kwata wano masaginga gw'oli mulungi mpulira bulungi nnyo ng'oli mulungi. Ne mubuuza ndi mulungi kuki ne mugamba ngenda nfuluma. Nangamba tofuluma. Mukadde abadde yeebakidde akamoome ng'alina akamoome wansi awo yeebase. Sente zisobola okutukozesa ensobi baanammwe. N'akwata 10,000 n'akwata 10,000 ezi azimpe tali George nze nkwata akantu ke nka George ne mugamba sigenda kujowujinga oyagale koogane oba sekyo kangende nkuwaabire. Nange ebadde setup ku mukadde oyo abadde tasota like talina gwakyasobola kulya. Kati ndowooza badde bantutteyo nganze omwana omuwala like muyambe
ndabe ku ssente nzije muyambe bamale bantuuseeko kyonna kye basobola okuntuusaako. Omukadde bw'ampadde 4,000 n'enzigaana ne mugamba sigenda kutwala ssente ate sigenda kujja owujinga byalo byo ng'ayina wansi awo ayina ensigo nkyogeddewo owenze ng'ayina emipiira giringa kikonde kino. Munnange omukadde ng'atandika wuyu omukadde akaabye jowuji inti kwesi inti sukali nze ndimu sukaali gwataluzangako ng'akwata wansi ng'ajjayo akamooma akalala ng'ajjayo 15,000 ng'azongera ku 4,000 kaweza 9 ze miliyoni 9. Kakati bw'otunula miliyoni 9 ezo mu lunaku lumu like ng'ozifunye otebuzaamu n'ogamba zino zingulira poloti mu lunaku olwo. Y'ensonga lwaki tukolera awo ensobi nga tulabye ku ssente. Muveemu akamiro baana mmwe, muveemu akamiro ka ssente all else. Munnange nga mugamba ne bw'oyongerako ne giwera emitwalo egi sitwala yadde 10 ate sigenda kujja ojinga. Omukadde akutte wansi ne waggulu, omukadde alumye amannyo, omukadde yeegolodde, omukadde ne yeesikanga akubiddwa yaabwe nyamba n'afuuka nyamba ne mugamba sigenda kuyamba. Kati ate okumanya ng'ebadde setup nga y'amaanyi bano abansindisa okugenda omuyamba ku masaaji ne bava okumpi ddiiro like omukadde ono bwe yeebaka ne beeyongerayo mu ddiiro eddala bonna ne batuula eri. Kakati wano nze mu kuyombayomba ne mukadde mugamba sigenda kujja ojinga. Oluvannyuma ennyo amaaso nga gagwa ku kamera. That means nti bonna babadde set up ku masimu gaabwe balabe how stupid am I. Oluvannyuma bankoleko emikolo. Bwe ŋŋaanye ne nkwata oluggi ne nfuluma mukadde akubye omulango ogw'omwanguka wowe bonna ne bavaayo gye babadde ne badduka bajje bataase. Nfulumye bufulumi nga nzira mu mmotoka nga nkola ki nga ntuula n'ogusungu gwange naye nga ndi mu mazzi ga nkaaba. Ebadde setup. Naye nzijukira mukwano gwange ke yannyimiza wala mukwano gwange akolera omukadde era musajja. N'aŋŋamba olumu omukadde yali agenda kumusapata ali myaka 10 n'aŋŋamba omukadde ansise engoye nzikakane wansi nsobole okukola ki okumukwata ku byalo ansapate n'ampaanawana nga wendi omulungi nga nzi ndowooza byakusaaga kintuuseeko oluvannyuma lw'okutambula. Baana mmwe muveemu akamiro ka ssente olo eres bakadamba buli omu amanyi kyali kyakola ki ekyamuleeta. Tubeere bakakamu ne ssente ziba tusasula. Naddala mmwe abaana mmwe abaakajja abatannayiga how you can kwebeereramu please mwebeereremu. Abaana abawala nabo ab'omu biyumba abo bemulaba omwana n'amala emyaka 3 ali waka tafumbirwanga abasinga obungi bali ebisiyaga. Beeri ebisiyaga ajja kuyita ali myaka 35 nga ye mukamawo akugambye jangu onyige masaaji amala akukoleshi akweyanjalire agambe nkwataako omukwateko agambe tandika okukola ki okuyisaamu olulimi. Bali ebisiyaga n'abakazi ebyaddala. This is reality. I'm talking this nti nali nkiwuliddeko ate kati nkirabyeko. Tubadde tuli mu nnyumba eyo nga sinnabagendamu ebina incident z'oyo omuzeeyi ngenda okuwulira waliwo ali mutoyi nga mukazi naye nga amaloboozi agava mu toyi eyo si malungi. Okusiiya nga kufuuse okusiiya ne neebuuza what's going on. Kitegeeza nti abantu abamu baana mmwe twebeereremu. Ebisiyaga mwe ebiri mu bafirisuuti twagala nnyo ssente naye twebeereremu. That's how I survived. Era siriddayo. Ekyo mbabuulidde nti ngende nkyale eyo gye tuva nedda mukwano eyo siriddayo okuleka nga maze kulya nti akakadde kafudde naye ekitali ekyo. Ya mwana muwala nga bw'ogiwulidde mukwano gwange ng'olabirira omukadde gezaako okubeera mukwano omuntu omugezi. Waliwo omukyala gwe nnalabye ng'agamba nti nze kale bannange ggwe olifa bwavu nze ng'ezo miliyoni 9 nzigaana. Mukwano we kabeera nga katego ne we zinaaba miliyoni 20 omukadde ajja zikuwa
naye tosuubira nti ogenda kumala okwegadanga n'omukadde oyo osigaze obulamu. Era tosuubira nti bagenda kukuleka ssente ezo ozitwale. Omuwala atugambye nti mu lumu y'omukadde yagenze okulaba nga mulimu kamera. Ate yakirabye oluvannyuma nnyo nga yamaze dda okugaana buli kimu akigaanye, ssente azigaanye. Oluvannyuma ennyo munnange n'alaba nga ne mulumu mubaddemu kamera. Agenda okufuluma nga bonna batudde mu ddiro, buli omu aggyeyo essimu ye atunula, bali ku seeti balabe what comes next. Agenda kukkiriza, agenda kwegadangako oyo omukadde. Oyo omukadde osobola omwegadangako n'omutta. Ye era emyaka 9 pulaasi, gwe omwana omuwala omuto appetite ogijja walwa ssente. Omwana yagambye mbu gwe olojja kufa bwavu, nze sisobola kuleka $9,000,000. Mba namuwala mpya edda. Komenti eyo nagirabye, y'ensonga lwaki nkoogeddeko. Naye nga mukwano ssente kyobola nti zituttisa. Ssente ezo tuzeegendereze nnyo. Ssente kikemo kibi. Ng'ojja kugamba nti nze sigenda kufa bwavu munnange kubanga $9,000,000 ngenda kuwalampa omukadde oyo, naye mukwano ogenda kufa. Naye nga bye baba mikwano, ebintu si birungi. Oba olabirira omukadde, bambegezako okubeera nga weegendereza. Bw'omanyi otandika kwata nga woowulidde oyo yagambye nti kamugamba nkwataako simanyi mu bitundu by'ekyama simanyi biki. Mukwano bwaba bagambye kakola masaagi wa bigere wa mugongo, genda okamasaagi ng'evaayo. Ate era oyinza n'okugaana okuleka nga bakututte nga ye mukadde yekka gw'ogenda okulabirira, gwe mulimu ogukutwazizza. Naye era koma ku masaagi, tokkiriza birala. Bwe katandika okwekozaakoza eby'ekisiru, kawoggulire kakuba oluba. Oba kagamba otoli mulungi bakuzeeyo. Gana okusuula mu bikemo. Obwo obukadde bwe bubeera wabeerawo kamera, era tokemebwanga mukwano. Oli tayinza kulekera kakadde ako nti kalabirire n'akulekawo nga tolina kamera mu nnyumba, tekisoboka. Ne mu bisenge gye babunaaliza ejyola abateekayo kamera, bamanyi muyinza obbuyisaamu empi. Mukwano. So twegendereze badiya, naye nga mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate mpaka okutuuka wano. Nsaba Mukama Katonda abankumire nnyo, oyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Amannya nsigadde nga nze Maggie. Mbaagaliza omwaka omujja 2026 gubeere omwaka omulungi, omwaka ogw'essanyu. Byonna ebigaanye mu 2025 nsaba Mukama ate munange abibatuukirize mu 2026. So tusabe nnyo, tunyeekire mu Katonda, tumukaabirire waali okuwulira essaala zaffe. Yagamba essaala y'omutuukirivu oba tonatandika kusaba nga ye yagizzeemu dda. Kati oyinza obba obadde osaba munange nga tolaba bikyukako, nga naawe toli mutuukirivu, otambula bubi ne Mukama. So twetereeze, Mukama ajja kukola ku byaffe. Mubeere bulungi, mweraba.